Nga bwe tugenda mu maaso n'okusoma akatabo kaffe kano akayitibwa Siwa Muto Lugero, tugenda kutandika okusoma ekitundu ekyokubiri ekirimu engeri ezituyigiriza okuyamba bannaffe n'okwegendereza mu bye twogera ne bye tukola. Olugero olusooka. Ababiri babibira ebigambo, abasatu babisattulula. Ekintu ekikyali ekyekyamwe bwe kimanyibwa abantu abasukka mu babiri nga kimaze okusaasaana. Olugero olwokubiri. Abalirira ekigula enkumbi tawa munne essooli ddene. Omuntu bw'adda mu kulowooza ensimbi ze yaguze ekintu oba ebintu, tayinza kubiwaako balala. Olugero olwokusatu. Abangi bwe bakwebaza nga luweze. Abangi bwe boogera ekigambo kitera okuba ekituufu. Olugero olwokuna. Abangi bwe basimba olunwe we kyabikira. Olwo baalogerera ku kizimba naye ng'amakulu kumpi ge gamu n'agali mu lwokusatu. Olugero olwokutaano. Ab'empaka ababiri tebawala luga. Oluga luzibu okuwala kubanga lubaako amaggwa. Abantu okuluwala ababiri bateekwa okuba nga bakkiriziganya. Olugero olutuukira ne ku mirimu gyonna emizibu. Kiba kizibu abantu abatakkiriziganya okubeera oba okukolera awamu. Olugero olw'omukaaga. Ageya Nanfumba mbi yeeteesa. Omutaka oyo Wanyonyi Nakinsige abeera mpumu mu Kyaggwe. Edda yasibanga endege ku magulu. Ku ndege abantu kwe baamuwuliranga nti wuuyo ajja, eyabanga amugeya n'abeevaako. Olugero olutuukira ku muntu yenna abantu gwe bayinza okugeya nga bwe baagala, nga bamanyi nti tayinza kubasangiriza nga bamugeya. Olugero olw'omusanvu. Ajjukiza Busemba yagikuba. Busemba yali ngoma ya Bwakabaka. Eminyolo gyayo gyabanga magumba g'abantu. Engoma z'Obwakabaka bwe zaabanga zikuŋŋaanye nga Busemba teriimu, omuntu n'amala ajjukiza nti teriiwo. Oyo abambowa gwe battanga ne bamuggyako eminyolo. Olugero lutuyigiriza obuteebuuzanga bintu bya kabi kubanga tuyinza okubyeyitira.